Ekibiina ky'NRM kirangiridde nti kiriko Registrar baakyo bekigenda okukangavula oluvannyuma lw'okukizuula nti be baavuddeko emivuyo egyalabikidde mu kukebera enkalala n'okuwandiika bannakibiina ky'NRM mu kitabo kyabwe ekya NRM Yellow Book mu bitundu bya Uganda ebitali bimu ne bifuuka bya nannyini kiggwa yakiweebuula ng'akiriiramu emmwanyi. Waabaddewo okwogeragana ebisongovu okuva enteekateeka eno lwe yatandika nga bannakibiina abamu balumiriza nti abagivunaanyizibwako baalimba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa nyini ntebe w'ekibiina kyabwe bwe yalinga atongoza entegeka eno nti buli kimu kiwedde era bijja kutambula bulungi naye mbw ate kirabika ssente ne zitakola. Abamu ku beemulugunya mwe muli n'akulira yafeesi ya ssentebe wa NRM ekyambogo Ajati Adija Namyalo n'abakulu abalala mu kibiina. Abamu ku bannakibiina kino eky'NRM abatuula ku lukiiko olufuzi olwa Seeke bazudde vulugu nga mungi ddala mu kutalaaga kwe babaddeko okwetooloola ebitundu bya Uganda eby'enjawulo okwekenneenya enteekateeka eno bw'etambula. Omumyuka wa nyini ntebe wa NRM atwala Buganda Godfrey Kiwanda Suubi Wovatoyombye ategezezza CBS nti bakutuulanga ekibiina balabe ekyokukolera abamu ku Registrar baabwe abaazuuliddwa nti beenyigidde mu kutaataaganya pulogulaamu eno. Godfrey Kiwanda Suubi Wovatoyombye agambye nti waliwo ne Registrar abatuuse ku mutendera gw'okulemesa bannakibiina okwetaba mu nteekateeka eno olw'enjawukana ze balina mu bitundu byabwe. Bina ba registrars abamu betukangavula tugenda kusaba kubasalira amagezi abamu abakozesa register zaffe oluusi bajjamu abantu olw'ensonga nti amuyinako ekintu yamulyaza amaanya ssente yakola kino n'olaba waliwo enregister zaffe ezimu ze tufunye abantu bwe batyo abalala nga bateese ku bannaabwe obukwakkulizo nti oyo yafa. Ebyongo bitadde ku mabbali omumyuka asooka owa Ssaabaminisita era nga ye minisita ow'ensonga z'obuvanjuba bwa Afirika alitwala Rebecca Kadaga mu ennyamivu olw'abannakibiina ky'NRM obutajjumbira kugenda kukebera nkalala zaabwe mu kitabo kyabwe ekya kyenvu. Rebecca alitwala Kadaga eyabaddeyo akamalirizo okwetegereza erinnya lye gy'alondera embulamuti mu Buzaaya mu disitulikiti ey'e Kamuli agambye nti bannakibiina abamu bandifuna obuzibu ng'akalulu katuuse. Rebecca alitwala Kadaga asabye bano bakozesa olunaku luno olusigaddeyo olw'olwaleero batuukirize obuvunaanyizibwa bwabwe nga bw'asaba ekitebe nakyo kibongere ku kadde. Ndagaine nga abantu 15 baasobola okwewandiisa aye nga police station abantu 6 n'olwekyo kitwetaagisa twongere mu maanyi olwaleero n'ekyo abasigaire baide beewanja ndikwenda nabo bali mu Kampala bakobere nti town council zonna tizabaire mu town council zonna tizabaire ebitali byezenga byereere nenge kirongosa register eno tubalinga tukoba nti tulina abalonzi milioni 10 aye bwe tukamukulonda milioni 5 donka. Yasindikiddwa okuva ku kitebe ky'ekibiina ky'NRM okulonda omulimu bwe gutambula ebusoga Robert Mutemo ng'ategeezezza nti bo nga bali mu buyinza be balina okuba ekyokulabirako mu kutereeza enkalala zaabwe. Mu ngeri y'emu n'abakola ogw'okutereeza enkalala ebusoga bakyakukkuluma olw'obutaweebwa nsako ebamala ate nga baamanyisibwako nti yafeesi yawaayo obutitimbe bw'ensimbi naye ate bo ne babakunyuulirako katono nnyo. Minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo eragidde abakulira amasomero okunnyikiza ensomesa empya ey'okubangula abayizi eby'omu kibiina n'ebyemikono basobole okukola ebyemizannyo ebyemikono n'ebirala mu kukinogaanya nti omusajja Nawolovu tattirwa ku bbala limu. Bibadde mu bubaka bwa kamishona w'amasomero g'obwannannyini mu minisitule y'ebyenjigiriza George Muteekanga bw'abadde yeetabye ku mukolo essomero lya Buddo Secondary kwe lijagulizza olw'ebyo bye bazze batuukako naddala mu mwaka oguwedde omuli n'okukola obulungi ebigezo bya siniya ey'okuna n'ey'omukaaga. Kamishona George Muteekanga agambye nti Buddo Secondary kyakulabirako kinene ddala eri amasomero amalala ku kalikulamu empya minisitule gyeyagala ebeere mu masomero omuli n'okubangula abayizi mu by'omu mutwe n'ebyemikono saako ebyemizannyo ebintu bitere bibetterere nga nnyindo ya nte. With the new lower secondary curriculum, little did we know that Buddo Secondary School was also already providing the curriculum. So the choir here, everybody in this country knows how Buddo choir can do. We are saying, please let us come and learn from you. Let other schools come and borrow a leaf because that's the way to go. The new curriculum is looking at a number of vocational subjects, including agriculture, food and nutrition, technology and design, ICT.
Omukulu w'essomero lya Buddo Secondary Lawrence Muwonge agambye nti bingi be batuuseeko omwaka oguwedde omulina okuwangula ebikopo mu by'emizannyo, ekisaawe eky'okuyimba, mu byenjigiriza n'ebirala, n'akakasa nti kino kikyali kituuza. This is a school that has performed so well in games and sports at zonal, national, district and at an international level. Our school gathered trophies in football, basketball, netball, at all levels up to East African level. In music, dance and drama, our school continues to shine. And last year, our school emerged the national secondary school defending champion for the 5th time running. And we have the trophy here for defending. We congratulate the department and the students for the great effort in that regard. Akulembeddemu okusaba kw'okwebaza Katonda nga ye mumyuka wa bwana mukulu owa Lutikko Yerubaga Reverend Father Anthony Musaala akubirizza abayizi okukulembeza ennyo okusonyiwagana mu buli bye bakola nga bwe batyo bwe bajja okutuuka ku buwanguzi. Leero ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi ogwokusatu ogwa Mugulansigo omwaka ogw'2024 bwe lwali bwe luti mu 2000 gy'emyaka 24 egyakayita ab'ekidindiini ekya Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God bateekera omulira abagoberezi baabwe abaali eyo mu 10 ne basirikira we baali bakuŋŋaanidde okusinza. Byazuulwa nti abakulembeze b'ekidindiini kino Joseph Kibwetere, Credonia Mwerinde ne Dominic Katalibabo nti abagoberezi baabwe basooka kubatunza bya bugagga byabwe nti kubanga tebyalina makulu, olwo nno ne balyoka bakuŋŋaanira ekannungu beetabe ku mikolo egy'okugenda mu ggulu. Ebyaddamu okuwulirwa nti abagoberezi bano Kibwetere ne banne baali babookedde mu kkanisa ng'oluvannyuma ab'ebyokwerinda baazuula entaana obwaguuga mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo nga kigambibwa nti namwo Kibwetere ne banne baali baziiseemu abagoberezi baabwe mu kirindi. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Kajansi Progressive Secondary School eweeza Kajansi mailo 7 ku Lwentebe. Omwana muleete tumugunjule ebisingawo essimu noti 7 noti 6 emu 6 emu 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 6. Ministry ya Russia ey'ensonga z'ebyokwerinda egambye nti amagye ga Russia goonoonye ennyonyi ekika kya drone eziwerako mu bitundu 8 okwetooloola ensi eya Russia ezibadde zisindikiddwa okubakolako obulumbaganyi. Obulumbaganyi obusinze okuba obw'amaanyi bubadde mu kitundu ekyobukiikaddyo obwa Russia mu kibuga ekya Krasnodar era ng'eyo kigambibwa nti eddongoserezo ly'amafuta ddamba liru